Stepmother gwe bavumye mbwe ebintu bino byabadde bipange. Abantu bagamba Hope Shifa lwaki watusibye akatambala ku maaso. Mbu stepmother ono tebannaba kumuvumako. Nerindi obedda gwe muvuma gwe muwulirako obusungu taliiyo. Omuvubuka ono mumulaba. Omuvubuka ono buli omu bwe yalabye story ya stepmother nga bamaze okumuvuma omwana amuvumi gwe yakuza, abantu abasinga obungi banyoleddwa ne bakwatibwako nnyo. Abantu basonze akasente ne batuma omuvubuka ono agende wa stepmother abeeko akantu kamutwalirayo. Kati omuvubuka ono bwe yatuuse ewa stepmother ku kyalo gy'abeera, yasanze Hope Shifa yatuuseeyo dda nga yamusooseeyo. Omuvubuka ne bamugamba alindeko ku stepmother ajja. Yaganye kulinda stepmother ono nga mukadde ajja, nga mukadde tajja. Hope Shifa nga amulemedde mu mmotoka ye. Ekyaddirira omuvubuka ono kwe kubuuza ku basajja ababadde awo okumpi nti bannange, mukadde ali ludda wa stepmother, njagala kumuwa bintu bye kugenda. Kuba abasajja ababaddewo awo okumpi ne bagamba alabika akyalina oli omukazi we bazannya naye firimu. Kati ono mbu kwe kukizuula nti Hope Shifa ali mu kuzannya sitanti n'oli omukadde. Mbwe ebintu bino bye babadde bakola ebyesimanya omwana yamuvumye n'amulangira biki mbu tebyabaddeyo. Mbwe emboozi eno baagicreatinze bucreatinzi. Kati abantu ku social media Hope Shifa bamwesizaamu eggaali. Njagala nkutuuseko abantu ab'enjawulo. Nsooke nkutuuseko omuvubuka ono oyatindizza olugendo okutwalira stepmother ono ebintu, naye azudde atya nti ebintu bino tebyabadde bituufu, omukadde tebannaba kumuvumako, byabadde bipange. Naye nga njagala mukimanye nti ebintu bino nawankubadde nti bipange, mugamba nti bipange, ebintu bino bituukawo era gye biri. Abaana we bati bakolera ddala ebintu bwe biti ba stepmother baabwe. So newankubadde mulowooza nti bipange, mulina okukikkiriza nti ebintu bino gye biri. Era vidiyo eno Hope Shifa program gye yakoze yazibudde obwongo bw'abantu bungi. Kasooke kutuuseko omuvubuka ono ng'agenza okukyalira stepmother na biki bye yasanzeeyo, then male nkutuuseko n'abantu sekinnoomu abalumbye Hope Shifa n'obusungu obw'ekitalo. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu video yiyo. So guys, mugamba mutya? I started traveling ogenda olaba mukadde at around saawe mukumacha na akatuuka butuusi. Like you can see, ntuuseewo naye mukadde bamuleeta. Ntuuseewo mukadde bamuleeta. Sukaali we wuuno, omuceere, ono butto. This is bread. And this is Prestige. Then I have some cash for her. So mulinze bamuleta ntuusewo mu kifo wennyini. So ba guys, mukadde ambuze simulabye era ebintu byange ndi mukuddayo nabyo nga bwe nazze nabyo. Ono sabuni, butto, sukaali, muceere. Ono yomu ku baboda abanvuze. No. Ono musiraamu naye wa Lugazi, abali Lugazi mumumanyi. So nyina ne mukwano gwange omulala gwembadde naye atidde kamera. So ekiriwo mulengereyo emmotoka. Emmotoka mugirengereyo. Omukadde mwe bamukwesa omwo. Number plate yayo eri UBK. Sobola giraba bulungi. Naye nga Alfred oba ki? Mukadde mwe bamukwesa omwo. So ba guys, ekiriwo omukadde bamukwese. Okitegedde? Nsose kwagala kuva ku scene tebankuba emiggo naye omukadde bamukwese. Era jjo bwe naposinze video ne ngamba nti njagala kulaba mukadde emmotoka eyo gyembalaze ebadde yatusooseewo dda nga weeri. Mukadde nga bamukesera olutuuse bwe nti ne mbuuza mukadde ali luddawa. Njagala kumulabako ne mbanyonyola lwaki njagala kumulaba bugampola mpola basobola owulira eddoboozi. Ne mbanyonyola lwaki njagala kulaba mukadde oyo. Ne baŋŋamba
mukadde taliiwo alina gye yalaze agenze mu ddwaliro so kati picha eriko biri bye mbadde muleetedde yensonga ki batuwadde katebe nduza nga balowooza nti bwe banambuzaabuza ne baŋŋamba taliiyo simanyanga tali mu kujja simanyanga biri bitya ŋŋenda kugonda ndeko ebyo ebintu mbagaye bagenda kubimuwa tubadde tutudde wali wennyini nnyini omusajja n'agamba naye omukadde nga takomawo simanyanga bano baazannya nabo ebizannyo bye bamukwese oba bamulemedde okitegedde nti baazannya nabo ebizannyo bye tebabanga bamulemedde kubanga n'eggulo lwennyini mbadde sinaba kujja waliwo amawulire genda funye nga bagamba nti mukadde tebamuvumye nga mawulire gava ku kyalo ekyo nti tewali yamuvumye era mukadde n'omwana oyo step mother manya Linda tamulina era Linda muvuma wa bwereere Linda munyiigira wa bwereere tewali yavumye mukadde nze nva ku ground tewali yavumye mukadde Linda munyiigira wa bwereere tewali yavumye mukadde era n'ennyumba gye bapositinze eyiye gye bayita amakaage tetugirabyeko kwe tutuukidde walala nnyo omusajja akyogere n'agamba tebabanga bamukwese nga bamulemedde bano baazannya nabo ebizannyo byabwe era ndi wano ebintu ebyo bye mwaguze biibyo ku booda so bannange Linda taliiyo n'omukadde nkomyewo wakaba ddiyale n'akatuuka butuusi bannange era sukaali wuuno n'omuceere guuguno ne butto wuuno sabuuni ye mugabidde oyo omuwala gwensanze erugazi gwe ngenze naye n'ebintu ebitonotono ebibadde mu buveera n'embiwa ababooda naye aliddamu n'andaba nti nze ndi mu kuyamba muntu nti oba omuntu ayagala kumuyamba nnyimirirewo sirikiddira nkimaze era nze munnange n'okuyamba twawukanye nga matako omukadde mulabyeko mu mmotoka ya Nowa naye nga bali mu kulimbalimba ajja yeeyongeddeyo katumunoonye esimu yakoze bweti yeyeye not until wabaddewo omusajja webamuyita batyawo bwe najjuka ennyanja nteeka mu comment section bwagambye ye bano baazannya nabo ebizannyo be bamulemedde be bamukwese kati bano balandika omugamba yeggwe obadde ki yeggwe onywa biki okola bitya n'asituka waawo oluwulidde ekyo bano bebadde nabo ne bagamba babuulire bwe tukoma okulwa wano kitegeeza nze ali mu ddenja tuve wano kyokka ate nga bano bo kyokka ate bano bo nga bagamba mulindeko katumunoonye just imagine nkuleetedde ebintu biri mu mitwalo almost 40 kwegamba like bategedde nti nzija kubanga Gaaya aŋŋambye ono Gaaya ngenda teeka wano ekifaananyi kye aŋŋambye n'aŋŋamba baakundaze eggulo ala mugambye nemugamba mbadde nga mpolereza omukadde biki nga baba baakundaze baani abaamumulaze kumbe bali baatuusewo dda baawulidde embuzi akajja era maze kupostinga vidiyo eyo nga ŋŋamba nti ntuusewo omukadde bali mu kumunona najjaaka nalyoka addamu message zange ku WhatsApp ndabe zifolope nga ziika bwe ziti ne ku TikTok lwaki mukola ebintu by'okulimba ensi lwaki mulimba ngenda ddo baviira ku ntono luliko proof omurecording n'amaloboozi n'abo bennyini abali abasobola okwogera n'amaloboozi gaabwe ne mugewulirirako ddala amannya g'omukadde Sigeggo ennyumba mugirabye bwe tubadde si eyo noono nyini atututte byatugambye nabyo tubirikodinze abadde tamanyi nti ndi mu kulikodinga okiwulidde nga tannamanya so ngenda kukola live ekiro ndo baviire ku ntono ankwatira ku Hope Shifa amuŋŋambire nti agenda kutulaba kimaafiya nze akantu ako kambaddemu ne ŋŋamba nga mpulira ebigodo bifuuse ebigodo kyokka Step Mother bwe bavuma mukakka mu muzibu munnange wano waliwo TikTok munnafoomu eyeesudde mu ddene nze akalango nakalabye ng'agamba bannange ngenda ndaba omukadde oyo bambi bamuyisizza nnyo bubi munaye omuvubuka ng'agula ebintu ng'akola shopping atugambye oba yataddemu emitwalo ngaana ng'agenda alaba omukadde mbw atuuse mu maka g'omukadde bulungi nnyo
n'atuula ageza okulaba alinze nnyo n'agamba ye omuntu gwe nazza okulaba kiki mbu kyewavudde wavaayo omuvubuka omu n'amugamba oba kati oba yagenze eri mu banne bazannya nabo emizannyo munnaye omuvubuka mbu yamunnyonnyodde buli kimu mbu eri yabadde firimu bannange tuswadde international eno si homwanda mwe baana mmwe mulowooza Hope Shifa naye teyatusibya akawaanyi Hope Shifa yatusibya akabaanyi kwono ogundi omukadde mbu bwe bavumye step mother mbu babadde bali mu kuzannya munnange kuno kuliko omuvubuka tiktoka bweyo side z'erugazi munaye ng'omuvubuka yeekwata mu ddene mbu nga bagula ebintu batwalira omukadde sukaali muceere sabuuni butto ng'omuvubuka atuuka omuvubuka bamuyisaaniyo erinnya omuvubuka erinnya ndyerabidde naye nga kwali kuneeno tiktok akola content w'omulundi omuvubuka ng'atuuka ewowo omukadde ng'atuula ku katebe nga omukadde ali ludda mukadde kireka agenzeko mu ddwaliro naye mulinde mbu ne bamutuuzaawo nga balowooza ajja kutendewalirwa abagambe nti munnange ebintu kankole ki kambireke munnange omusajja n'amugamba ne wabaawo omusajja ne beegeyageya kirabika nno gwe bazannya naye ebizannyo bamugaanidde bannange Hope Shifa kulwaki bannange mutuzannya ebintu ne tukaaba amaziga nelinda taata manyi nako linda tuvuma wa bwereere ne tukaaba amaziga nga tumanya ebintu bya ddala bannange olemwa kati yama muvubuka ebintu byeriire ate oba mukadde taliiyo Uganda olemwa mwe baana mmwe njagala nno muraising obusungu kati kubanga violence erabika egenda kutandikira bino tulina nobikolera ku live mbuno Hope Shifa baatufeze iye neze banenebuuza Hope Shifa ne SB4 lwaki temutubala amagezi ddala lwaki temutubala mu understand kale laba ebivumo byaffe twavumya omukazi ne tukeekalakaasa ne tutandika okuteekawo ebikolimo kyokka mulimu kutuzanyira ku bwongo naye lwaki Hope Shifa lwaki teweewummuzako zi surprise zikubuze oba oyagala tukufune surprise ffe ng'otubuulira bwoba emirimu gikubuze egy'abantu jangu n'okutikitoko ffe kuno okutikitoko tuba welcoming nga muje tukole violence okusinga okubeera nga mutuzanyira ku bwongo n'okutulimbalimba kale wulira mazima ddala nze omuntu oyabadde amanyi nti byenyombye bitambudde oli mukazi mubi nnyo Hope Shifa oli mukazi mubi bantaginze mu video nempulya n'amaanyi gampeddemu kino lwaki mutuzanyira nnyo ku bwongo bwe muti lwaki mutuleetera okukaaba amaziga gaffe agobe nakaabidde ddala amaziga agobe ogenda gazayo gwe Hope Shifa gwe no Hope Shifa weegendereze totuleeta busungu ffe Abannayuganda tulibako ennaku ze tuli obwavu butuluma bututunuza nga bwe twagala kale kuli ebigambo bino byonna byendine mukumalirako oli mukazi muzibu nnyo Hope Shifa siri musanyufu naye ndowooza nze nategeera nze kanti bino ebintu simanya ate weewunyisa omwagalwawo simanya ate endobeso simanya ate simanyi kyukyo olifa teweerabidde simanya ate kalondoozi ndowooza nze nategeera nze kanti bibeera bipange sijja kulimba nze we nalabiddewo eyo gundi interview yoyo simanyi surprise yoyo Shifa simanyi bikoze bitya nze nategeereddewo nti bipange ndowooza nze Katonda yampa okutegeera olw'ensonga kati osobola okugatagatamu gundi dots n'ogamba bagambye wa boda simanyi abagoberedde simanyi yabalaba simanyi ali nammwe simanyi kyovolaba wama mufa oluusi temutegedde nti waliwo abagoberera n'ogira bwoti ate oli n'atuuka ate emboozi n'etuuka okugwayo ate owa boda ye tanatuuka obweddaze nga abagoberedde mbaleeta surprise emboozi n'etuuka okuggwa nga tebabuuza nti ate surprise ye gwe batugambye aleeta surprise yatuuseewa ye temumulabyeko mmwe temubuuka simanya ate olaba kati kanyize tagenda kutusasula bwabuuza ow'oku kamera anaatusasula gwe alowooza ajja tusasula ebyo era mujja birimba bano bakadaama abangu timanyi tusonde amangu ago batandise basonze dda
ne yagenza atutte bye basonze ate tebamwekwese bwekwesi. Nzira walone gwe nagamba awo nga nsindikira simanyi endobeso simanyi mukunja. Nimugamba tuddamu kunsindikira ebyo by'ekisiru. Okitegera. Goja gamba nti oli mukulaba endobeso. Kumbe bali be balobesa gwali mukuwuliriza n'okulaba. Nga gwe gwali mu ddobo gwe balobeseza. Ebya kisiru. Programu zezo zatandika nga ntuufu. Mu kusookera ddala byatandika nga bituufu. Naye ekyajja ne kibyonoona kiki? Ekyajja ne kibyonoona kasita baategeera nti YouTube esasula. Kati ne bafaayo nnyo. Kati bakolerera likes. Tebakolerera mazima. Bakolerera likes. Era omuntu atula n'apanga script ye ne bagizanya nga bwe bazanya movie. Kati mwabakabye. Waliwo nalabye ng'agamba banaye n'akabye. Banange n'akabye. Ate bo bamanyi nti mumubukira kigenda. Nze nabitegeereddewo. Kati olwo abasonze. Musimanyi mugende muyambeko mumutwalire ku bintu ebirungi. Kyokka ate ekyewuunyisa abalumirirwa okusonda balina ne bajjajja baabwe bali mu kyalo tebalina na kyakulya. Ono y'omukadde ng'omusanze ng'alina na kyafumbye ng'alina akamere kale ku abadde akakajja ku masiga ng'agenda kunyiga. Ng'abe wamwe waliwo ne bajjajja bammwe abatalina na munyumbu goli wano osonda bya kisiru. Mwana bana abakyala bayonoona dagundi bizinesi zaabwe. Byonna byo mulaba ebyo bisinga byonna bapanga bipange. Ate era gwe kigenderere surprise bakola nga za ddala. Ate tezinyuma teziba na views kubanga byo bibeera bya ddala okitegeera. N'ebino bye bafumba emitwe ne balowooza ne bagamba katukole kino kye kibeera ne views kye baagala YouTube okubasasula. So gwa kyalina obudde bw'omaliramu ebyo gw'amanyi ze munsesa. Wamangu ove ebweru tewerabira Boom Airport Pickup yiyaawo. Bookinga bakupikinga ku kisaawe era bw'oba oddayo bakuze ku kisaawe ng'oddayo. Osobola n'okubookinga bukyali n'osasula ku kadeposit n'obookinga mu budde. Ne tubeera nga tulina tayimu yo nga tugimanyi ogenda okukomerawo. Ezo enamba bwe balwawo okuddamu jankwene enamba gy'olaba eyange eri ku bayo twogere. Mbu Hope Shifa mufere eno storage yakoze mbu teriiyo. Linda gwe muvuma taliiyo. Amaziga ge mwakaabye ga bwereere ebisitole babipanze bupanga. Omuvubuka wuno abadde ku ground olunaku olwaleero. Bwe yalaba sitole n'emukwatako n'agamba agenda kuwa omukadde obuyambi. N'agula sukaali, sabbuuni, butto, biki atwalire omukadde. Mbwe atuuka ku location gye baamuwadde nga tebakweka omukadde. Kati ategeera atya nti baffere. Mbwe abaawo bennyini abaneiba be bagambye mbu simanyi bano abamuzanyisa ebizannyo byabwe bamukwese. Olwo bagamba mukadde. Nga bagamba muvubuka nti simanyi bano abazanyisa omukadde ebizannyo be bamukwese. Ng'omuvubuka alinda ng'alinda omuvubuka teyamulabye. Buli kimu Hope Shifa kyakola kya bufere. Kiringa bw'olaba kalondoozi eyali kalondoozi ya pasita Yiga byonna byali bya kifere. Bannanga abantu banoonya ssente mu bubi ne mu bulungi. Omuvubuka wuno agambye agenda kukola live abawe okuva lwe yasimbudde paka lwe yakomyewo. Mugenda kwebuuza lwaki teyakubidde Hope Shifa okusooka. Mbwe yasoose n'amusindikira message. Era yasooka n'amusindikira message ng'asaba location. Hope Shifa teyaddamu message. Jesus Christ. Baana mwembe ebintu bya kifere byonna byo mwakaabye bya bwereere babipanga bupanzi. Tufudde. Iya amaziga g'abaana. Internet eno Uganda olemu enensi. Abantu banoonya ssente mu bubi ne mu bulungi.